Wabaddewo katemba ku kkooti ya LDC Makerere, poliisi y'e Wandegeya bw'ebadde ereeta abavubuka abaakwatiddwa ku bigambibwa nti be bamu ku beenyigira mu kkola effujjo ku bannakampala ku lunaku President Museveni lwe yagenda e Kyaddondo okuggyayo empapula z'okuvuganya. Abamu babaleetedde wansi wa kabangale nga n'abalala babadde mu mmotoka ekika kya takisi era olukubye eriiso ku kamera zaffe ne beekokkola bannabyabufuzi ababaleeta okubawerekera nga bamaze okubawa ensimbi ate kati nga babavuddemu era kino tekirobedde basirikale kubayingiza we bakuumira basibe. Abani bange mulese yabo nabone naye mutusibira bwerere matuleta muno mutese tu abusati katisa wazino batwala tusiba basimbiddwa mu kaguli ka kkooti ebadde ekwirizibwa omulamuzi Dorina Embabazi. Kubasimbiddwa mu kkooti kubaddeko Ojera Anthony, Sentai Martin, Doying Martin, Kisinzi Brian Sempebwa Hamza n'abalala okuli n'abakyanoonyezebwa era ng'omulamuzi abasomedde emisango ne bagyegaana. Odundo Isma, are the charges true? Okay, I record a plea of not guilty for you. Salongo Kapere. Mu kkooti ebadde ekubyeko obugula abooluganda n'emikwano gye bano bagguddwako emisango 5 okubadde ogw'okubba abantu ebintu omuli amasimu, ssente n'ebirala era nga kigambibwa nti nga bali ne bannaabwe abakyanoonyezebwa. Emisango gino baagiza 28 omwezi oguwedde. Bitundu bya Kampala okuli okuliraana UBC, Minisitule y'ebyobulamu Nakasero, Wandegeya n'ebitundu ebirala. Omuwaabi wa gavumenti Patricia Chingitho ategeeza kkooti nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'asaba kkooti okubawaayo obudde. Omulamuzi ayina Embabazi yabasindise ku alimanda eruzira okutuusa nga 16 omwezi guno. Nganze sekigudde ttone ku lunaku olwo nze nawona mu lw'embeera eyaliwo mwaka akaseera mu lw'ekigaali ekyasobola okuba nga kikolebwa mu lw'abavubuka abaali basobola okuba nga bakola effujjo ebbi abaali bakola ebintu byali bingi abamu nga banywa n'enjaga kyere. So nno nga ffe bannakibiina kya NRM tuvumirira mu lw'ekikolo ekyaliwo mwolwo olunaku n'okuswaza ekibiina kyaffe. Ronald Kasasa yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.